أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل ترى من فتور. الله أكبر. يقف بنتهم. الله أكبر. 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 Ekigambo ekyo kitegeeza nti Mukama w'amaanyi, Katonda wa buyinza. Muzikirize nti ekiseera kino ffenna we tugenda okuyimirira tujje buli mukwano gwa Kato ababuuzeeko nga kwogera oluvannyuma nga bano bamaze. Ababaka bano bonna abali wano bagenda kukomba ku nkuba eno. Engaye zaniriza ababaka. Abantu bagamba nti w'oliko we ndikola ki? Kaakati mujje tukuweewo kuwa abantu. Twandiisa ababaka ba palamenti. Ngenda kutandikira. Allahu Akbar. Ssemujju yasoose yagambye tajja kulinda kayenyige mwakuleera abakiraba abajje benyige. Basebo ne banyabo ngenda kuwa omukomu bweyanjula eddakiika ssatu enkuba bw'enaakeerera eti mwababaka baweddeyo nga bwa VIP mutuula. Kantandike n'asoose Honorable Ssemujju. Basebo ne banyabo tuyite mwangu okusiibula muganda waffe Kato Pole. Basebo ne banyabo mu bitiibwa byabwe nga bamusizza mu nnya ya Mukama Katonda w'ekitiibwa. Omufunzi njagala kusaasira famire tandika n'omukyala wa Kato n'abaana n'abazadde mwenna babadde akola nabo emirimu egy'enjawulo. Tubadde tukola naye emirimu egy'ebyobufuzi, Katonda wama bamwogeddeko ebintu bingi, naye wabadde palamenti abadde mu gavumenti yaffe FDC nga ye minisita wa culture ne performing arts. Mu gavumenti eyo ze nali namba 2 nga nze chief opposition whip. Njagala kumwebaza obuweereza bwonna bwakoze n'okumusabira olugendo lwagenzeemu atambula bulungi. Ekigambo ekimu kye njagala okubagamu bonna abali wano, kati omu yatugamba ekizibu ky'abaddugavu kikyanga Kato afa ebigambo bingi. Ekizibu ky'abaddugavu, they centralize marginal issues and marginalize central issues. Omumpulidde bulungi. Abaddugavu, they centralize marginal issues and marginalize central issues. Tugeze mu Uganda, ensonga esinga obutono
abaddugavu be basiga tebeebase ate nene ne beebaka ne beegoola. Bino byonna bye turimu okulwana okutuusa gavumenti ntudde wano omu ku bantu ba artisiti b'ekigo okwagala ennyo Charles Ssenkulu siyaasa ng'agamba nti ssente za gavumenti tugenda zivaako. Gavumenti terina ssente nekigamba n'emisolo gye tuli ku leediyo emu. Ssente zammwe mwe bagyako omusolo ate amabakajjako omusolo ne mugamba nti ssente za gavumenti nga yaziggyeewa. Zino ssente mmwe buli omu ne bw'oba tolina bakusoloozaako akatono bakatwala. Ngeri bampadde akatono nga tuli bangi. Kyenjagala okusemberayo Katolo Lwama ekwezi erize mbagambye. Nsonga ki Katolo Lwama z'abadde alwanirira okuziika? Tugenda kumuziika naye zezirina okusigala ku mitwe gyaffe era ezo tuzituukako tubeera tufunye obuwanguzi. Twabeera mu byobufuzi mugenda ne mulwana ng'omuntu alowooza nti mulwanirira ye naye nga temulwanirira nsonga. Tubalaba olwaleero Ssemujjanja okuba nga yakulembedde olutabaalo era n'osanga nga nsereko. Ensonga ze zitugatta ewamu naye si bantu nti olw'okuba akulembedde Ssemujju kati ate yakusa ekkulu. Yanyi okubebaza ne famire okugigumya nga tuyita mu nsereko ono. Ffe tetugenda kukoma lwaleero nsereko ajja kuba tumugolayizinga bwe banaaba bagitusobola okuyambako famire tusobole okugiyamba mu kaseera katali kakuŋŋaana. Noolwa nnyo okumpuliriza katono mulungi abeeramu. Twebazizumba Ssemujju engalo za Ssemujju. Mwebale ddala munzikirize mu kiseera kino nti Honorable Kalwanga ate era nga naye yali paati ku Luganda Caucus ate nga yakulembeddemu olutabaalo lwa fundraising naye abeeko twatuusa eri olukuŋŋaana luno. Neyanze nnyo okungubazi munnange ate era bamwe bakumbazi bannange. Naye yakusaba muganda wange ate mukama wange Muyanja Ssenyonga ne Kiwanda nga tulwe kale kuba Buganda Caucus tutuusa okubagiza kwaffe n'okusaasira okw'enjawulo eri abo bonna esokera ddala ab'enju abo n'abawangadde ne Kato mikwano gye ne tubasaba nti Mukama ye yaleeta Kato Lubwama ate era yamututte. Mbasaba mwenna mwongere okusabira Kato Lubwama. Omukwano gwatulaze nga tuli naye ku nsi ate namwe mukumulage ne bwaba nga atuvuddeko. Kato Lubwama abadde mukwano gwaffe alwaniridde nnyo Obwakabaka bwa Buganda ng'akola ebyo ebigwanidde era eby'ensonga. Kyengenda omuyigako kiri kimu yaŋŋamba tolumanga omukono ogwali gukuliisizza naawe ali wano weegendereze nnyo mu ntambula zo. Bw'obangako omukono gw'olaba nga gwali gukuliisizza togulumanga. Meseje eyo yagimpa naye ndaba ng'ekikoledde. Bakama bange ababaka Paalamenti abava mu Buganda njagala okubeebaza nti ekiseera bwe kyatukola tufunye ekizibu kino nga bakubira omulanga n'ampita mu mukama wange Muwanga Kivumbi era ne mbako contribution ez'enjawulo ze mukoze. Njagala okubeebaza ennyo ennyo. Mwakwata miliyoni 12 ne muzimpa ne ziyambako ku mukulu waffe ate muganda waffe Muhammad Nsereko. Ezo ne zimuweereza zimuyambeko mu kuteekateeka. Ate ne mufuna ssente ez'enjawulo miliyoni 5 ne muziyita nziweeyo lwa maama waffe zimuyambeko. Nja kusaba ssente ezo nzimukwase miliyoni 5 ate era waliwo ne ssente endala ezitulegaseeko zonna tuzeebaza. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Kitalo nnyeza muganda waffe kyasinga okuteesaaza essaawa eno kwe kumusabirako. Mumusabire byonna ebyamusobako. Mukama Katonda amusaasire. Nze Lukyala Muzigezi Kalwanga mbadde omuwanika era nkyali omuwanika wa Buganda Parliamentary Caucus. Nze Muyanja Ssenyonga Mukama wange eyawummula
tuwasizenyo era webajja tuwikirako kubanga obusinga katolwana naye n'abantu benali nabo bonna kukiobukadde katolwanera natandika ne ku maama Masaka Maria temulanda muna mujje abo baaliwo ku executive enkadde eya Uganda Caucus mujje kubanga mwemusinga okubanga mumanyi katolwana bino byenjogera mubimanyi nengeri gyabagatuisaamu nengeri gyabadeyisaamu kansabe muganda waffe ate mukama waffe eyali chairperson akulembere tiimu eno aweeyo obubaka kulwabaganda waffe naye jakusaba ate ne mukulu lumu ne mukama wange okuva emukono mupende bwenga ayate vice chairperson wabagogas saba mukama wange nawojje amanyiriza abakungu bazannange mwenna buli omu kikiike mu bitiibwa ebyenjawulo amannya age Honorable Johnson Muyanja Ssenyonga nakola ne Katolu Bwamanga Keya era Katolu Bwama yatondawo ekifeeto kye muwulira ekyakkalica tikyaliyo naye bwe tumala okulonda olw'obukujjukujjuwe ye n'atondawo ekifo ekyo era mu ngeri ey'enjawulo n'akikola naye njagala okwebaza ennyo abakulu bano we bali mubalabye Saala Temulanda eyali Vice Florence Namayanja nga yegerose kuyitale kati meeya wa Kampala City wa Masaka City Mukyala Kabanda ono nga ye muwanika era sente akyazirina kuba ne bwe twatuuse okuwaayo fenna ababaka abaawummula n'abapya twawaddeyo njagala okwebaza ennyo ababaka ba Buganda abaliyo kati ekyo kyekyakuteesawo Buganda Parliamentary Caucus mwebala okujja mwenna abawumuze namwe abakyaliko Mama Anne Mukama ayongere okugumya naye Katolu Bwama bamwogeddeko bingi naye ebituufu byereere olwekyo twagala kwebaza Mwami Nsereko abaddewo ku lwaffe kubanga bw'obaddewo okuba essimu ku ssaawa 7 n'agamba ndi mu ofiisi ya Nsereko mala kulya kiki kya misana nero namukubira ekiro ku ssaawa 2:45 kwolwo olwafa era yali ayogeddeko ne Muhammad ki Nsereko nabadde ensuubula ly'okusubwa munyagwa olw'essomero gye babadde bamututte naye twebaza nnyo abamuyambye okuva mu ssomero eryo n'embeera yonna asobole okubaawo okubeekera Katolu Bwama mwebale nnyo mwenna tetuyinza kumalayo bintu byonna ku Kato Mukama abagumye ate amuwe ekiwummulo eky'emirembe kuwangaala nnyo baffe Kabaka wa Buganda mukkirize omuzindaalo mutambuze bwetyo mwebale nnyo mwebalire ddala linako I want tugamu yeyanjule naye mu kiseera kino njagala n'okubategeeza nti leader of opposition mu parliament owekitiibwa Right Honorable Mathias Mpuuga Nsamba amaze okutwegattako bakungu bannange amannya nze Nakawunde maama wa Honorable Katolu Bwama Honorable Katolu Bwama ebbanga lyonna abadde ampita maama olwa maama we naye olunaku lumu namubuuza nti maama wo wammamba nangamba si wammamba bamuggulamu naye ye Nakawunde era abadde mukwano gwange olw'ekyo era n'ayiiya n'oluyimba njagala kwebaza aba CDS toluyimbe kulomaalukubye nnyo 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 obadde abantu buli omu aluwulira mwebale kubeera nga mwakuna oluyimba Katolu Bwama lyakuba ng'ateekamu Nakawunde kubanga yangamba ngera bwiyo oluyimba maama wange nkuteekemu tusaba omwoyo gwe Mukama Katonda atulamuze ekisa mukkirize mu kiseera kino mbongere ngenda okubaleetera ababaka abali mu kabondo ka Buganda mu paalamenti eno ey'okuminalulu